nti mu budget sente mwe bannayuganda ze mugenda okuraisinga bayikwewola neze ntonotono eziva mu misolo zigenda spending bwa bweziti ogendo otunemo labo bamasomero kyoyagala okumbuuza tochi yago emiridde etya nti tuwacho tuita debt servicing okusasula amabanja amayitirivu aganyunyuta bannayuganda agabamalumu essuubi zigenda kuba trillion 27 ne billion 3 nezigwamu nga representing 38% of the entire budget. Uliriza bulungi kankaddemu okusasula amabanja gemwali amukumanya ne mbutamanya n'obulagajjavu bwaba babakulembera mu bifo ebyenjawulo mwami Museveni beyesiga bana bamwe batata bamwe amabanja getugenda osasula gali obuwumbi trillion buse 27 ne billion 3 nga representing 38% ku budget y'omwaka guno kibinyo kinyamiza kikabya amaziga kimalamu essuubi bannayuganda kati ate emisaala gigenda twala trillion 8 ne billion 5 nga kiri representing 11%. Then wajituita nani wage ebintu ebyokusasanyizibwako ebitali bya misaala ebimu nga byakwejalabya ebimu nga mpaatiike sente za bubbi nga baziyigise batata bamwe bamama bamwe mikwano gyammwe zigenda twala trillion 29.6 nga biri representing 41%. Kati tujja kuchituita development kulakulanye kwanga gwe munnayuganda milioni 5 masomero malwaliro zigenda kuwa trillion 6 zokka n'obutundu 5 trillion meka trillion 6 ku development nga kiri representing only 9.1%. wali 41% ku nani ebyokusasula amabanja biri 38%. Ebyemisala gy'abakozi ababbi ababi abasinga obubi abatafaayo kuyamba wakitibwa president na ggwanga lino zigenda kuba 11%. Ate ebyokugulagula ebintu n'okulirira n'okugabula ebyekiya ebisinga obungi biri 41% of the budget. Ate development gwe munnayuganda byosuubira amasomero malwaliro biri only 9.1%. katogenda kikolerera mu budget y'entono kitegeeza development yesembayo okulowoozebwa nako eri bannayuganda. Mukama wammwe ng'obudgetinze bino oba omuswaziza nti service delivery gyasuubira okuba bannayuganda ne nayo byayagala kubanga babitwala biteekako omukono nabya proving kati wano wetugambira naye si computer buli lowesiga omuyala era ebweru waliyo etteeka lye bayita breach of trust ti omuntu bwakwesiga ate n'omwabya n'omulyamu olukwe omusango munene nnyo ogwo. Owekitiibwa president abantu beyeesize senga akizuula nti bamubaza ebintu kifuula nnengo ogw'omusango munene nnyo. Kitegeeza ki tetugenda kunenya muntu yenna this time round. Tugamba kyekiseera tukole ekituufu mu kisanja ekikola ki tugamba URM kusolooza emisolo projection yayo in the last 4 years teyina we yali emitinze kyebadde yagala kusolooza. Bwebe badde yagala billion 10 teziwezangako mu myaka ena teyina lwe yali emitinze target yayo. Naye bannayuganda tubagamba nti lwaki abantu tebasobola kusasula musolo omusolo bagugereka kifuula nnenge egumenya abantu nga tegusobozesa business ya Uganda yonna kola magoba. Bannayuganda bampulizo jja bawulira nga bakuba amasimu teri akola magoba mu Uganda. Kiva kuki? Kiva kubagereka emisolo kugikola kifuula nnenge. Ekyokubiri kiva kubabbi mu government nga ne mwami Museveni ntabamanyi abamu mikwano gye bamuyita kulitalaba okutwala sente za bannayuganda mu lukujjukujju empitirivu. Abamu ne bamulimba ne bamukwenya ne bazitwala nga abeesize. Kati nno ne baleeta kibayita inflation. Inflation kitegeeza nti okunaabula sente ya Uganda gwagifunye ng'ogitakabanidde nga teyina mugaso. Nejja mirundi ebiri. Omuntu bwabba sente za government empitirivu abula waziteeka n'agenda azigulamu ebiproperty ettaka n'amayumba. Ettaka bwe libeerera million 2 bali biguza million 4
olw'okuba yabyenzi bayagaloze ejjako ajja digula bino byonna bigwa mu bumenyi bw'amateeka leka nkamalirize bw'amala oddigula alowoozesa maketi nti ettaka eryo ddala lya miliyoni 4 naye nga lya miliyoni 2 yabadde atuwekamu bukwesi ssente ekiyumba ekyo nti kya miliyoni 2 yabadde akwekamu buki kati kimaliriza nga kisse ne poloti bbeeyi yaazo eduumuuka eyeetoolodde property eyo kakitegeeza munnayuganda alina miliyoni ze 10 tezirina mugaso kugula mu kitundu ekyo munnayuganda ono omubbi yoyo asobola okugula emmotoka miliyoni 6 nga bagiteddeko omusolo ogw'essente empitirivu ennyo kuba yasobola okugigula akwekemu ki ssente nga kitegeeza ki nti gwoba ne ssente entuufu z'otakabanidde tesobola kugula mmotoka tugamba ki gavumenti tugenda leeta etteeka bw'obeera ne property yonna n'omala nayo emyaka 2 nga togikozesezza togidevelopinze kitegeeza wabbanzi be edde mu gavumenti egitunde sente zidde mu saturation akasemberayo ddala ku ekyo tugamba ne bwoba ne sente ku akawunti nga mpitirivu nnyo ne zimala emyaka 2 nga tezirizonating is not oscillating sente ezo gavumenti eziwambe ezikozese ezidde mu bantu irreversibly tuleete etteeka ekya tuleete ekibonereza ekikambwe nti munnayuganda yenna anaddayo okukwatibwa nga aleese kituyita gross financial loss to this country avunaanibwe kasitaaba nga tasobola kuzza ssente zaffe ekibonerezo ky'okalabba kikomewo abantu bafune kye batya olwo nno gavumenti ekume kye tuyita sanctity of the treasure abasajja bano gye baalwanira okugikuuma butiri biri mu generation eddako webale nnyo webalire ddala atuuliriza ku radio 4 radio 7 wamu ne radio 8 katugende ku nsonga endala honorable onombuza byanjigiriza ekibuuzo wakizeemu naye era dinako esaamaze eyo nako buli yenna gwe bawadde obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino ng'okolera gavumenti etteeka tugenda kulireeta nti bw'oba mukozi wa gavumenti abaana bo balina kusomera bonna mu masomero ne institution za gavumenti gwe ng'omuntu olina nteekateeka ky'okutegeeza ebyenjigiriza mu Kampala sinnakiddamu tukyali ku kya ggwanga lyonna kuba ne Kampala naye eri mu ggwanga poliisi bwe gyekwatinga cross buli mukozi wa gavumenti abaana bo balina kusomera mu gavumenti buli mukozi wa gavumenti olina kujjanjabwa mu masomero ga malwaliro ga gavumenti olwo nno kigenda kukola ki nti mu allocation of budgeting eno ne mu nkola y'emirimu abantu bagenda kufaayo nnyo okuddaabulula n'okukola ebintu eby'omulembe kuba nabo babikozesa okay olwo nno bannansi bafunemu nabagamba naleeta enteekateeka nafuna amasomero demo ge tuyita Chulo Academies e South Africa ng'essomero liriko ekisaawe liriko buli kimu eddwaliro ebya basketball essomero eddala nga naawe olyegoma nti omwana waaba agenze kusoma litwagala gavumenti adoptinge nga seed school neso si bino ebiyumba ebiringa ebiyumba by'enkoko kyokka ekyennaku ekiruma sente ze baakozesa okuzimba ebiyumba by'enkoko ebyo ng'amasomero ga seed school mwami Museveni ge yayagala ennyo mu bannayuganda kani imagine zizimba essomero liri tugamba ki tumekinge sure nti amateeka bugakola galina soka kukula ku ggwe okay abaana ba Luzzi nga basomera mu bonna basome olwo nno Luzzi afeeyo nnyo okulaba nti bonna basome bannayuganda gye bagenda osomeramu ebeera nungi ey'omutindo n'amalwaliro tuleete insurance policy n'etteeka lijje nti bakujjanjabira mu government hospital webale nnyo webalire ddala ku nsonga eyo obumenyi bw'amateeka obweyongedde mu Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebirala oluvannyuma lw'ebyenfuna okudobonkana nga bidda kyennyuma bannayuganda baagala okukola bannayuganda bayiiya bannayuganda bakeeze bannayuganda baalyagadde okuba n'empisa buli kye bakola kyonna tekiraba mukisa kubanga kirimu oluseke lwa musoke omubbi anyunyunta buli kagoba konna buli mu Uganda buli munnayuganda waali abba munne kubanga tulinga enkoko ekiresa obumenyi bw'amateeka okweyongera bwavu bali babanyunyunta oluseke ani abanyunyunta bannayuganda naddala abali mu bifo bya gavumenti abatono ennyo abatawera wadde kakadde banyunyunta essente y'abannayuganda n'obutateekateekera ggwanga lino n'okuswaza obwekitiibwa President Mandela gy'aba abawadde omumukuumirako oba okumuvugirako eggwanga lino abantu buli kye bakola nga tekiraba mukisa tekikola magoba bamaliriza abantu benyigidde mu bumenyi bw'amateeka abatuwuliriza njagala munjulire ku kintu kino buli mwana wo buli muzadde wayagala okukola
niye teri kyakola kivaamu magoba. Buli business etandika temala mwaka, buli gyolaba etandise okumeruka obulungi oyo aba mupya tamanyi kyatwala oli yavaawo agakatona mugulu. Ffe tuli ku bizimba abantu baliwo kulwa naakola ntya nze kenyini nagamba nsima omusenyu n'amayinja. Kosti ya loole 25 cubic okugijja mu Lwero gituuse eno n'abanema okuwa license okutoka kugulirira n'owetonda n'okuba akalevu ku ttaka n'ovaamu eminyira n'okola ki sente ogenda okutandika okukola ng'owedde half nema yazirya dda alitayogereko n'okolera mu bugubi buli wontu ogenda ku minzaani wali buli loole esuulayo emitwalo 10 tomanyi n'azitwala amagoba gonna ge waalifunye buli munnayuganda aganyuunyunta mu position ey'enjawulo byenjogera omuntu asobola okunjulira munnayuganda buli omu waali acunya munne kubanga owekitiibwa president yabeesiga ate abakwasa kisa ekisa kingi kale webali tutunulira kampeyini z'obwa president engeri gye zitambulamu ku ludda olumu zitambula kaweweevu ate ku ludda olulala ne wabeerawo kusika omuguwa tutuuse ne ku santi kati waliwo okulemesebwa abamu kuba enkuŋŋaana bitundu ebimu kino gw'okiraba otya nze bagamba sirigoonya kwogera ku buli kintu n'ekitankwata ku nze ndi mubaka wa parliament ne bino bikwatako kubanga ogenda kukolera wansi mu manifesto y'omukulembeze w'eggwanga saagala kajanja bannayuganda kibasusiza okwogera ku buli kintu. However, being nti I'm a civil person and a lawyer in the making ate omukulembeze right from my home bino byenjogera binaaligambye n'abaana bange era byembagamba bannayuganda live responsibly and serious. Mubeere serious. Live seriously and responsibly. Omunnayuganda akola ekintu kyamanyi nti talina bwe kigenda muyamba. Mmwe abeesimbyewo lwaki oyina vaawo mpitewo mugoberera amateeka. Security we begambye toyita wano yita wali bw'onooleeta empaka bajja kugulula ettumba. Abantu abamu mulina obusungu obutabayamba kajanja kakkana. Ekyokubiri n'abakulembeze mu byokwerinda ffe tubagamba bamubadde temumanyi ebyaddala si byavaawo mpitewo beera professional. After all twabagambye omuntu agenda oyitamu tumumanyi ffenna dalingi w'abantu for now oba oyagala oba toyagala newankubadde waliwo ebizibu bingi naddala ebyenfuna naye alina kyalagawo mukalo gwaffe abannayuganda bagaguno gwe mukalo gwaffe wadde biri bibulamu era tumusaba mwami Museveni ebimuntu ebimu ebigenda omwerabiza kyetwagala abaana be bazzukulu be mikwano gye bakoleko mangu. Museveni mukalo gwammwe gw'abannayuganda nti wadde ajjudde ebizibu naddala mu byenfuna n'obubbi okubeerawo mu gavumenti ye mukalo gw'abannayuganda togwejjaako osobola okugulya enkya n'ogulya olw'eggulo n'ogulira mu binyeebwa mu bulo. Museveni mukalo gw'abannayuganda abantu gw'otasobola kwejjako mu kyeya ne mu biseera mbuuza lwaki abantu balina eddembe okukola ebyo byonna bye bayagala. Mu Uganda bano osobola okukola n'ofuna tewali president w'abaavu n'abagagga tubagamba mu abakyajeerajeera mmwe mutamanyi kyakkola temulina matu wadde mugayina temuwulira. Uganda ngagga abantu abasinga okukuumira tubagamba Uganda nnene etumala. As friends of Uganda tuga Uganda etumala. Muveeko wano mu Buganda mwetuuluule abasinga okukuba jejjeru bali nnyonnyo wano. Ensi bano northern basanso developing eastern wano muli mu mpala n'ey'ekijega muvaawo mpitewo ebyobufuzi si mulimu kuweereza okola ki kati bannayuganda bakola eki tugamba mugumiikirize bagira balina ki mugumiikirize omukalo gwammwe mugubanje musobola okugulya yakenkya ni mukyeya n'ewalala naye amaluma galuma n'ekigambo mukalo nga kya Luganda kitegeeza nti yaddeyaddeko ng'omubi omweru omukalo eba nnyama enkalirire nekala n'owanika wali osalako mpona olya kati Museveni muki Museveni mukalo eri bannayuganda osalako mu kyeya n'owoona amaluma newankubadde ng'ekaluba katujje akakiiko k'ebyokulonda ensangi zino
kalina enkola ey'okuba nti kawanduukulula abo kamala okusunsula okwesimbawo ku bifo by'obukulembeze. Yasembyeyo ye munywanyiwo Mathias Walukagga. Kakiiko kamugye mu Lwokaano nga kagamba nti empapula ze ez'obuyigirize ntono nnyo tezimala. Nga gwe munnamateeka kino kitaputa otya? Nze omu ku babadde oba abagamba bulijjo ti ne gw'oyagala omusalira omusango ne gumusinga naye n'omuliirirako. Twagala abakulembeze ab'amazima abayimirira ku nsonga newankubadde nga muntu we n'oyogera mazima naye n'omuddaabiriza. Tugamba bulijjo twagala omubaka wa Parliament oluvannyuma lw'okulaba nti obuvunaanyizibwa bwe butattana eggwanga ensi bassebo ne bannyabo efa mateeka efa nkola teri kikolebwa mu Uganda oba mu nsi yonna nga tekiri mu mateeka. Kyokka abakikola be babeera nga tebasaanidde tebalina bukugu eggwanga libbika ne ligwa mu ntata. Ekyokugamba nti yeesimbyeyo yenna naddala omubaka wa Parliament alina kuba na diguli ekyo tekiri negotiable. Tusaba bongere okukimyumyula. Tugamba tewali muntu yali esimbyewo nga tayina diguli si byakugattirira kannemu kanabbiri. Muganda wange Walukagga magezi gemuwa mwagala nnyo. Kasita diguli ya eri mu mwaka gwa kusatu agimale next time better. Ajja kukola better next time. 2-3 mugumu. Ekirala njagala era akimanye obukulembeze si mulimu. Tugenda kusala emisaala waligira mu Parliament teri motoka ya bwerere milioni 2 teri kulabirira mu malwaliro gonna nedda jangu ne insurance yo teri kuwa mafuta nedda kyogamba bino teri allowance era ffe ekitutwala mu government bwe munaaba mutwesize tugamba tuteme ebyokwejalabya government byemalirako sente biyitirivu mu procurement y'abakozi ba government okubalabirira n'ensakosaka eteetaagisa. Tubawa omusaala oguli basic nga ku musaala gwo kwogula amafuta kwogula emmotoka oba zootya ku mulimu nonsense. Emirimu tugirekere oba emmotoka n'ebintu ebitonotono tubituwe kye tuyita service vehicles oba procurements okugeza nti omulamuzi ebyaddala naye ennyini yalize n'emmotoka ye ku musaala gwe bakuwafuna looni ng'Abannayuganda abalala oguleke emmotoka olwo nno mufe nayo nnyo ku misolo egiteekebwa ku bintu nga bino nono okuba mufuna bya bwereere temufaayo na Bannayuganda beeyisa batya oba bayisibwa batya. So tugamba Mwami Walukagga wanaddira mu Parliament ng'omusaala gw'ofuna kwogulako amafuta agago kwewejjanjaba teri bintu byakulabirira bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti. Ekisinga okuyayanya abantu ogenda mu Parliament bino bye babawa bye bibayayanya. Yes, biyitirivu nnyo kweyagaliza. Era muganda wange mugamba is a very great musician. Concentrating n'akasente k'abalonzi tebakabba. Tugenda tuka ekiseera ng'omuntu teyeegomba kubeera mukulembeze kuba obukulembeze kwewaayo. Negamba agenda kujulira ku kino ekyomugoba mu Lwokaano. Tajja kuwangula. Tajja kuwangula. Mukooti ekintu kiri kimu either wasoma ebitabo ne bituuka omutindo oba nedda era district eyo. So nze kye musaba tamala budde tamala sente ze muganda wange agenda amalize diguli ye bw'aba ayagala ng'ayina ekyoyoyo ky'okusavinga Bannayuganda genuinely obudde bukyaliyo kasali mwaka gwa kusatu. Tusaba etteeka lyeyongere kwa tugamba obumu ku buvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament kola mateeka. Tuyinza kuba nga toli looya tolina knowledge y'amateeka n'okola amateeka aga Katonda mu ggulu. Mu Bannayuganda batuwuliriza obumu ku buvunaanyizibwa obukulu obw'omubaka wa Parliament kola mateeka. Tuyinza kuba nga tolina knowledge ku mateeka n'obeera ng'ogenda okukola amateeka kitegeeza bagenda yisa ebintu abakugu nga tomanyi weebase weemagaza. Tugamba mu omuntu yenna alina ofuga eggwanga alina okuba n'eddiguli kubanga mulimu accounting mu representation mu budget mulimu figures ennene nnyo eziri mu trillions nga bw'oziwulira osaanuuka omutwe abamu temwakola math bwe tugenda mu calculation temuyina kye mumanyi mwagala kulwaluka bulalusi kugwa ddalu
kitegeeza ki omuntu alina okuba muyivu ddala si byakugereesa bino mwana yakava ku ssomero nabyo twagambye akasengejja weekali tusaba abatukulembera tukimanyi mugenda kuyitamu tusaba temutukaluubiriza nga tuleeta ebiteeso bino twagala ku protecting your legacy eggwanga libeere ku momentum nga lyekola lyokka mufune abagendo baddira mu bigere nga si babbi tebeegwanyiza tugamba tusale exorbitant privileges retirement packages omuntu n'afuna omusaala gw'abantu bana privileges zonna procurement zino motoka biki malwaliro biki nedda omuntu mumuwe musaala ne kalawense katono kwabagula emmotoka kwabayejjanjaba kwabagula amafuta yerabirire nga bannayuganda abalala okay walukaga agamba nti ebbaluwa gyalina eri equivalent to senior 6 ekibiina kye kirina akakiiko k'ebyokulonda era kamwekenneenya ne kakakasa nti empapula azirina electoral commission n'agendayo eya uganda n'emukakasa era n'atandika okunoonya akalulu bikyukira wa ate okujja nti ate kati empapula zibuze ffe tubagamba etteeka liggibwawo tteeka eyakuwa n'akusunsula ate era yagambye nti neetegereza ng'ebyaddala kino kibadde bwe kiti eyakukkiriza ate era yakoze eki yakugjeeyo tetumala budde twagambye solution eri muyinamu abaddiguli bayitirivu baleeta omulala wabeerawo opportunity replacinga oba backing omulala tetukimalirako nagamba nti naye honorable Luzzi lwaki olimba eggwanga kyogamba ebyabadde Fort Portal mpaawo nakimu kyewalabye nga Kyagulanyi bamuyuza n'essaati nze nabaddeko Fort Portal mbeera mu Batoolo badde ki nabirabyewa lwaki okakasa nti nabirabye kyuva naye nsoogera ku buli kintu sirigoonya tonvunaana bye Fort Portal ekyokubiri okuyuza essaati otuuka otya omukulembeze nobeera mu sikafu y'okusika essaati you are trading cheaply let me repeat it you are trading cheaply omukulembeze ali ku level y'okuvuganya ku bwa president okwesikasika okweteeka mu mbeera ekutyobuula naawe ng'omuntu weewe ekitiibwa Kyagulanyi teyeewa kitiibwa mwami Kyagulanyi weewe ekitiibwa nga tobeera mu mbeera yonna omuntu wakutuusaako na lugalo kitegeeza toli kyakulabika tewemanyi na kyoli omuntu avuganya ku bwa president your life is sensitive for your family for your friends toweeyisanga abantu ababulijjo bakapere you a presidential candidate teri naayina kukusemberera bwe bagamba nti yita wano majestically obey yeno police gyogenda okukulembera senga bana bakwesize kitegeeza ki gw'olina okubeera ekyokulabirako tewali nze mwami Luzzi nze wakanda banga bansese bameka n'amafaabi bakamusika meka buli yenna wova mu mbeera y'obukulembeze bw'olimu nga munoonya sympathy omanyi bannabyafuzi badde balimbalima ne bannayuganda omuntu ne yeekoza obusolosolo bamukube bamusika amatu agakatonda mu ggulu ne muka pronouncing and you amplify it nonsense omukulembeze beera nga weewe ekitiibwa wana abakulembeze mu capacities ez'enjawulo ekitiibwa ate obawulirize nze bongamba mwami Luzzi nti awutokubawo olukiiko nze nziramu ki nonsense I just go home or I seek for other alternatives mulekeraawo kweyisa ng'abaana ba P1 mulekeraawo kweyisa ng'abantu abawansi ennyo omuntu atali mugunjufu otuuka otya bakuyuza essaati tuyinza n'ojja natulowooza nti gwe wagiyeyuzizza otuuka otya presidential candidate to rub shoulders with muntu akusika essaati stop seeking for cheap popularity and running a tap of cheap politics mwewe ekitiibwa presidential material abeera wa kitiibwa si buli omuntu amukwatakwata si buli muntu nti amutuuka nako mwina ba bodyguard bakugambye toyita wano etteeka gondera bayina ensonga lwaki omuntu ng'onoowangula Katonda ng'agambye ojja kuba teri kikulemesa temweteeka nnyo ku bantu kweteekawo nga bujonjo
temubeera bakifuba. Nze mbagamba bwe munaaba temunnonze sibeekakaatikako kuba ebyadda siina kye nneenoonyeza. N'olingo wagamba nti nno kino ekyakoleddwa ku Kyagulanyi kyabadde kituufu omugaana okuba olukuŋŋaana Fort Portal n'omuyuza n'omusikambula nga bwe kyabadde tiyaggaasa abantu ne bamufuna. Tugambye bwe kibanga kituufu waliwo ekyakireese era kyewalika. Ye yennyini akimanyi. Basobola omugamba ayita wano n'ayagala okulaga omutwe omunene azimbe alage afuna amawulire ebyo tubimanyi katembo oyo fa abavubuka tubimanyi. Oteekateekawo embeera nonsense. Presidential material wewe ekitiibwa. Bagambye awo toyitawo tokubawo olukuŋŋaana tokubawo. Bagamba alternative eriwa. Aga Katonda abantu bwe baba bakwagala bajja kukusanga yonna gy'oli. Omukyalo omulungi ne bakusiiga evvu. Omuntu asobola okulaba nti nnyindo eno ndaalo. Kyalo nalina entumbu ewadde eriko evvu. Erikaze eribi ne balimetta omuzigo ne balikola paamu ne bayiteekako lipstick litunula ng'akasudde. Erikaze liki? Ekaze bbi nga lirina omumwa munene lirina amatu lirina ebisiga biringa byoya bya nkoko ne balisiiga lipstick litunula nga katulume. Omuna byabufuzi omulungi wonna wooli bajja kunoonya bakulonde aga Katonda mu ggulu nga teweetaddeewo nnyo. Nga bulijjo nabagamba nti ze mpakanya ne Sekuwakanyowazi campaign kubalaale nti nkola eri outdated ya kijega ya butamanya eri ancient. Okunoonya akalulumbandu butamanya onoonya ki ekyo giyita mpiso. Okunoonya akalulu kwe kutambuza message netuuka ku balonzi. Olwo nno ng'oyogera ebyo by'oyagala okukola oba by'osuubira okutereeza. Tulowooza there are better ways ebyokuweerezaamu information. Nga better ways eri even cheaper, convenient, and you get the best results. Ensi eno nga bw'ogiraba yonna basebo ne bannyaba batuwuliriza era abatulaba erina kye tuyita digital transformation. Okugenda n'okukozesa tekinologiya mu bye tukola. Buli yenna agenda osigala oba okusigalira mu kutambuza n'okutambula ne tekinologiya. Ogenda kumaliriza osembye wejjuse nga banno baakuleka. Ogenda kuzuukuka oba okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde. Ensi yonna basebo ne bannyabo eri digital. Era abantu abakulu bano batukoze bubi batutambuza ku speed ya kasoobo. Ebintu bakkirize tuintegratingemu abavubuka n'endowooza erina tekinologiya. Lwaki radio eno egenda kusinga radio endala zonna? You are at least deploying what we call digital transformation. Muli ku radio eddukira ku speed n'okwettanirwa olw'ensonga nti mu involvinze digital transformation nti nga bwe tuweereza wano waliwo abatulaba. Bwe muweereza bwe mumala bye twogedde waliwo abaamiisinze babiraba bwe banaddayo. Okitegedde? Digital wali. Si buli muntu nti ali ka radio ali awo. Abantu bali busy. Sikyalaba n'amanda mu maduuka. Amanda, yes. Ensi eri ku internet, ensi eri ku simu yo. Era ne zino zi TV za government zonna tuzigamba we are bringing an overhaul. Nze senga banampaayo omukisa okubaako wonna bwe tuwabulira bannayuganda ne government. Ebitongole bya government byonna birina okukyengingibwa immediately. Era awulira nga taasobole nga tamaakinga na mutindo gwa digital oyo nga bamuzze ebbali. Government erina ebyuma ebyamaanyi na buli kimu naate esinga ofulumya omutindo omutono ogw'ebintu. Naye radio yammwe eno etambuza information mu mbeera ennungi eri bannayuganda mu bwangu ate mu quality. Muyina sound, muyina ekifaananyi kirungi, bapresenta bavubuka si bakadde kutufiirako tubuuza bya ntalo nedda. Muli ku current and topical issues. So nange oluvannyuma lw'okukimanya n'omugaso gwa internet and digital transformation, I have deployed and employed all these methods. Era message yange esinkinga mu buli munnayuganda mu matu gonna nze n'empita buyisi wali eri banja lirira mikeeka si mu bubi naye abantu basanyufu bafuna information conveniently
abantu bonna batuuka Kongo itako mutimbagano. Yes. Bonna kwebali mu Kampala. Bonna kwebali ate baweereza ne bajjajjaabwe bamama baabwe abataliiko ne babalaga. Nze message ne wenjogera kati nze message ze nayogera edda. Bali mukuzira abakuziddingana ninga ebipya. Okitegedde kye tugamba ne government lwaki luli ne mukalulu akasembayo basanga obuzibu bunene last elections. Bili mugumu. Kuba abaana ba opposition n'abavubuka bakozesa nnyo internet. Government netuuka n'ogyetamwa. Yeetakula mu nnyindo neyeetakula mu matu. Facebook n'egikuba nedda wali nakati teddanga. Yamaliriza egigyeko. Waliwo abantu abakulu ab'ensonga tera okulaba ng'okyaza ono Jeno Jajja. Aliwa. Jajja Nalweyiso. Manyi ye Jeno yekka gwe mmanyi akyalina amannyo ge gonna. N'ekiro kikeezuza leero abaddeko. Ne Jeno Museveni. Jajja Nkwenda balina amannyo ng'akyanyirira nga nebyayogera byonna birizonetinga oscillating the youth. Jeno Nalweyiso. Message ye twali ffe tumulaba tumuwulira buwulizi. Naye buli omukyaza wano message esinkinga. Abantu kati bamumanyi ne bwafaanana ye mukadde ekatagudde embugubugu bayalya ate kubalya bulungi. Aga Katonda mu gutu bagamba let us employ. Let us twalwa nawo muleete mu Ministry of Lands esinze okubakyaya mu Buganda wano ne Uganda okutwaliza awamu ng'omuntu okufuna ekyapa teetaaga na kulaba registrar. Okitegedde? Government services nga toyetaga kuinta mingolinga na muntu applying for passport for an ID whatever toyetaga kulaba muntu kasito omuntu ojja noteekamu ebinku munayagala okubikujjako teyetaga kulaba beera eri mu ddirisa teekamu ekinku mugenda ID bagidelivaringe bino bibigenda okuyamba. Olowooza okunoonyeza akalulu ku TikTok kinaakuyamba? Si TikTok yokka ne ku TV Facebook ne ku WhatsApp tulina groups nyingi mpeza groups nga 8 abantu buli afunye yayongeza ebanga supply chain level marketing buli omu goweereza yaweereza mu group endala bwat message yange sinking and disseminates to the population in time. Olowooza abantu bannakampala tebagala kulabako physically kati ekirala muwanyisiganya ebirowoozo. Bannayuganda era tubagamba obukulembeze mu bwawule ku Kajanja. Kajanja nzo ndaba biki ndibaawo ndi mukazi ogenda kunkwano ndaba biki byoyagala byebyo byenjogera kati president wa Uganda buli omwamulaba anaatuuka ku buli muntu. Bannakampala bali emitwalo 3 abalonzi for example kitegeera ebyaddala ngenda kulaba buli muntu n'ebirowoozo ngenda kwebuuza ku muntu buli omu mpa ebirowoozo bye bantu mitwalo 3 zesiikobeeko byenkola ndi awo ndi kumwe mbafiirako. Omukulembeze tukulowooza okuba ekyokulabirako ng'ebyaddala gw'osaanidde era ng'omanyi olina n'experience mu bituluma. Kyova tubagamba for example nze ng'omubaka wa Kampala ayaga okubeera Kampala Central Mbaka ndi musuubuzi nsangibwa ku City House ninako amaduuka ne ku Gazaland nina office ku Kimat Avenue UAP Insurance Building. Buli kiruma omusuubuzi ekiruma landlord njimanyi kitegeeza seetaga kubeebuuzaako nnyo. Okitegeera mpita mu Kampala jam n'akwata asusa ateetaagisa obumotoka butono bwe buti bulinga obukyere ne mutulimba mbu nnyingi ze zireeta jam obukubo bufunda bulinga bwa mmese n'ebitaala tebikola n'ebinnya bingi nga kitegeeza manyi ekyetaagisa Kampala. Ndi mulimi ate ndi mu agro processing nga kitegeeza eby'emisolo n'amasannyalaze mbimanyi. Nina biiru yange gye ntera nayo bwana Kagugu mu byo for example amasannyalaze waliwo ekintu ekyewuunyisa era abaawumemese nga mumpulira bakugamba nze ngenda n'enkuba kasooli wa miliyoni katugeze 12 amasannyalaze ne gajja miliyoni 7. Nina biiru yange eri wano njirina njagala wa umeme nankyala enjingi wa UDCL waliwo ekitagatta either waliwo ina technology ng'aluupinga masannyalaze gaffe technology oba software n'asooka atwalako essente gwe ky'otannakozesa ku biiru yange kuno kuliko essente ng'ebyaddala sinnazikozesa okitegeera
naye nga bazincharge nga ziri constant kitegeeza aliwo atukama nga wadde tonnakola n'amazzi bwe kiri n'ebyo ffe tubagamba software oyo waali ababbi bagezigezi. There is something wrong. Buli munnayuganda waali mubbi ate bino biri sanctioned by you gwandabira mpuliriza. Government tekimanyi weekobana n'abantu abamu naye bino tebisobola kuzuulibwa abantu batali mu digital world. Abantu baba ne software n'amukiipinga ku national grid n'abanyunyunta n'abakama n'ababba ebbanga lyonna nga temumanyi. Kati bagamba mu employing security techniques measures eziri digital nazo okubeera nga zispying all these applications. Okay. I'm telling you bwana Peterson n'amazzi ne bwoggalawo edduuka oba ennyumba nga tekola ogenda okujja nga biiru yenkana n'oyo abaddewo yiyi waliwo ekitagatta. Therefore tubasaba this time round mulonde abakulembeze abali all round. Okay. Ate nga bali patriotic nga baagala eggwanga lyabwe. Bwe mbasabira bonna buli gwe bagenda obuvunaanyizibwa buli gy'ombagamba ow'ekitiibwa president tumanyi ogenda kuwangula oba oyagala oba tuyagala ekyo Katonda yakikuwa ate abantu bakyakwagala bakulinamu essuubi naye olutalo lw'obubbi within your government kye kintu ekigenda okukyaya kikwerabize n'ebirungi abantu bye babadde bakulinamu. Tova tukusaba ebbanga lyonna nze wano mpita wano ku muzindaalo nga tugamba kye kiseera ababbi bano abamu bakusuwala bakuyitako ne bwotuma okunoonyereza bwotuma genda ondabire kino nga liseka eri bbiri ennyini. Okay. So twagala omukulembeze omujja tukusaba olowooze ku kya transition omukulembeze agenda okujja nga tamanyi bano babbi tabasitira ku liiso nga mugigi mupya ababbi bamasitaringa mwami Museveni aga Katonda mu ggulu bamwetoolodde mikwano gye baana ba mikwano gye nga ate newe kuba kunoonyereza oba intelligence oba kukola spy work baatuma ababbi bennyini kikkiriza toyinza kuŋŋamba nti kino ekintu nga kino ekya UDCL n'emisolo ne bakugamba nti emmotoka etuukira e Kampala miliyoni 5 omusolo ne bagutako miliyoni 25 aga Katonda mu ggulu eyaleeta ekintu kino ng'olaga ow'ekitiibwa president nti bwe tuteeka omusolo omungi ennyo ku kintu kimu omusolo gugenda kuba mungi UR egwefuna batutomeza kijamu e solution eri tutekewe etteeka nga tewali government ku kintu kyonna kyesolooza ebeere nga tekisukka 30% ku value yakyo olwonno abantu basasule omusolo bayitirivu nga basiima nga baagala eggwanga lyabwe ne bakola bye babifunemu. Webale nnyo nga tumaliriza ensonga eno ey'okunoonya kalulu mu nkola ya digital kanoonyeza ku mitimbagano n'ewalala n'oli atuukidde ddala ku ground nkola ki eyandibadde ennuŋŋamu esobozesa omuntu okuba nti abantu ddala bakakasa nti ono yagwanidde? Omulonzi tunuulire endowooza n'ebirowoozo omuntu byaleeta no karakita y'omuntu okola ki omukulembeze alina okuba nga alina byakola obeera wa oli oyimiridde oli muyala oba mukkufu okitegeera twabagamba omukulembeze omulungi mwe mumufunamu mumpeereza ennungi so siye kubafunamu ne mulonda abantu ne babalimba mbuuyo yeevulunga nammwe mu bisooto yo wammwe ye mutuufu ne mubeera ku leve eyo omukulembeze alina kuba kyakulabirako nga ne bw'ayogera ekintu bakitrustinga bakibelievinga so tugamba mulonde endowooza tewetaaga kundaba ku ground ate bw'ogenda ku ground abantu bo wadde omukisa ogukusaba kuba mubalimba tugenda kukola enguudo tugenda kukola amazzi tuleeta amasannyalaze nze ndeese kino ate ne gavumenti ekoze kimala kunnyonnyola abantu gavumenti yeekola bannabyabufuzi muleke okwetuma emirimu gya gavumenti abantu balowooza gavumenti ekola ne bagikyawa era buli ali mu position y'okwogerera gavumenti n'okubangula abantu population temukoze kimala abantu balowooza bannabyabufuzi be bakola oluguudo lwa billions omugunju ne guli weteekako kinze nalukola amasannyalaze aga billions omugunju ne gugeteekako nze ndeesa amasannyalaze nonsense katojja basebo ne bannyabo batuuliza ne bannayuganda okutwaliza awamu abamanyi bagamba nti abo abamanyi bwe basirika kyabulabe nnyo gye bali n'eggwanga okutwaliza awamu bw'otunulira ebintu engeri gye bitambulamu mu Uganda abantu bangi nnyo be baawa obuvunaanyizibwa olw'okuba temuyina nsa
temuyina kisa, temuyina kufumiitiriza, ensonyi z'abaggwamu, omululu, obujega n'obutamanya, n'okulya mu bakama bammwe olukwe. Buli omu mu Uganda waali 99% bakola kikyamu. Kwe kugamba mu kifo ky'okunenya eky'okuvoola n'okuyisaamu amaaso abali mu bifo bino tugamba katusituke. Nze okujja okwesimbawo nina okukkiriza I live a life better than that of a minister. Kankiddemu mu Luganda. Kiddemu abantu bategeere bulungi. Nze bassebo ne bannyaba batulaba ku leedi eno nga gadde. Ndi mu bulamu obusinga n'obwa minisita n'obwa MP. Era siyayaana, siranduka, seegwanyiza kuvaawo mpitewo okubeera mubaka wa parliament oba minisita oba president oba whatever. Nedda, ndi bulungi nnyo kuba nakizuula okuba obulungi nina kukola nfune ssente nkozesa omukisa gwonna gwe ndaba mu Uganda na around the world. Olinga gamba nti abagenda mu byobufuzi banoonya kuba bulungi. Weebali n'abali mu gavumenti bakulembeza omululu, okweyagaliza, obutasiima, obukyayi, obunyoomi, obubbi. Era ekyandeeta njagala nkibategeeze bannayuganda, kwe kuteeka ettaffaali kwebyo bajjajjaffe bakitaffe bye baatakabanira, bye baalwanirira, ffe ababifunyeemu okulaba nga bigenda okusaanawo. Bw'otunuulira Mwami Museveni ne banne ne bataata baffe baalwanirira eggwanga lino, ntera nnyo okubagamba banasajja baabonaabona, balina enkovu ku mibiri gyabwe gyonna, era n'ogenda ofuna omukisa ogubajjamu engoye, balina enkovu eziri vivid. Then ku mitima balina amaziga, baafiirwa abaabwe, abaana baabwe, mikwano gyabwe, abaana b'abaana baabwe, eggwanga lino okubeera weeriri paka kati. Abasajja abo tebeebaka ni saawa eno, batunula nga bapulaningira eggwanga lino. Mmwe abaana be beesize, mmwe mikwano gyabwe be beesize okukuuma zaabu ono, ate ne mwerabira principle ebyaddala kwe yaleetera ensonga zino. Kibi nnyo bannayuganda abatuuliza obutamanya nti eggwanga lyammwe lirina essente ezimala bulungi nnyo ne zisigala nawo. Naye tetuziraba. Okukola ku buli nsonga munnayuganda ne yeeyagala n'okusinga South Africa. Zibulirawa? Bannayuganda muli babbi, buli omu muli position gy'alimu nga baakukwasa obuvunaanyizibwa n'otuula mu kifo ekyo oli mubbi. Oli mukuusa, oli muli wankwe, oyina effubitizi, oswazizza mukamaawo. Oyogera ku bali mu gavumenti? Abali mu gavumenti ba minisita n'abakozi ba gavumenti abasinga obungi ne BMP, nga toyawudde wa opposition, nga toyawudde wa gavumenti. Kye kibafuula ababbi nga bw'okyogedde. Weebale. Oluvannyuma lw'okubulwa empisa, okubulwa eddiini mu mutima, olw'obutatya n'okubula bannayuganda n'ekisa ekingi ekyowa Mwami Museveni n'okubaagala ennyo ne mumera ebyegyo. Mwami Museveni waakisa nnyo era ekisa kisusse. Wayagala nnyo bannayuganda, buli omu n'akola kyayagala, n'omuze gw'obubbi ne gumeruka. Njagala kugamba nti buli munnayuganda, buli position ya gavumenti weeri etambula edda kidda kya nnyuma. Buli alina obuvunaanyizibwa mu gavumenti 99% buli omu akola kikyamu ate ng'akigenderera. Kyokka ekinnuma nti Mwami Museveni tamanyi. Era alwana nnyo alabe ebintu nga biba beta ne banne. Ebigenda maaso tabimanyi. Tabimanyi, tabiinaako na kontrol ebisinga. Ate yabakulembera tera yabalonda. Bwe kiba nti ebintu bitambula bulungi yandibadde amanya kuba balipootinga wuwe. Balipootinga yoki. Ekisinga okuluma n'abantu abali mu adda amawulire, they are part of the wrongdoing. Bali nabo balina akakwate ku bumenyi bw'amateeka obwo.
bamukongola mu mugongo nkubulira amazima bino nze ne bennabanga siisemu ne bannayuganda mbabuulidde mbalekedde omuguwa mu mwetuge buli munnayuganda waali mubbi solution eriki wabeerawo ebintu ebikolebwa mu kukyusa embeera z'abantu n'endowooza kye tuyita mindset munnayuganda nga tonnakyuka mu mindset teggwanga lyo ligenda kwevuunika lituuke ekiseera nga liri ku stand still naye nga buli omu alowooza talina solution tusaba ki buli omu olina obuvunaanyizibwa obw'okukola basebo ne bannyabo tugamba ekimala kimala buli alina kyobbye komaawo akola atya tusaba mubbye bingi buli munnayuganda wooli both mu government and the private sector yagala munno tusonyiwagane tukwatagane tuzimbe eggwanga erijja mu kisanja kino ekijja eyo kati yerigwe munnayuganda Abraham Luzzi ayina amakuba agagenda okwemiriza ababbi abangi boyogerako gwomo n'asobola obbayimiriza buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda agenda owulira message eno ate okuzimba ennyumba kutandika n'ettaffaali limu okitegedde naye kuba kusima musingi wabirawo enkumbi esooka njaga kubabeera enkumbi esooka buli omu neegatteko mu mutima mulungi mu mukwano mu kwagalana tugamba waliwo ne betugenda okuleeta tukyuse nga tetwetaaga na kaayana tubagamba gavumenti yonna owekitiibwa pulezidenti bw'oba owulira olina okugibaako ne kontrol mu mbeera nga bbiri tusaba gavumenti bwe bagironda ewe abantu baayo bakaada abamanyikiddwa n'abaana bakaada ne bamobiliza emirimu mu civil service bwana Peterson wano osanga mu gavumenti ng'abagikolamu tebajagala tebagiwagira tebagyogera nako naye nga baba batiza erinnya public servant era mbu tebalina ludda bakolera bantu nonsense gavumenti eyina okuba ne bakaada baayo abagiswalira nkwanya ekizampu ya ministries permanent secretaries n'abala alina kuba nga amanyikiddwa nti abadde kaada abadde akola kino abaana bamobilizingidde gavumenti yamwe bemubamu emirimu mu ministry of lands osanga registrar agakatonda mu ggulu ng'akalubya emirimu gya gavumenti o abantu okufuna ebyapa n'amala n'abasaba essente empitirivu buli kyapa ekifuluma nga talina bwe yali ayogedde ekigambo NRM kyokka nga bw'akolekitinga omusimbi omungi buli lunaku n'agenda ewuwe abantu obukyawu obukaawu enyiike okukaaba okubonaabona insecurity n'ebirala byonna babituliza mwami Museveni ne gavumenti ye kyetugamba kyeki ekyokubiri twagala olete taamu ya contract buli mulimu mukozi wa gavumenti ng'alina contract ya myaka 2 buno bona butamuzi bonna bw'ekigega tubukyuse ng'ofuna eyo contract y'emyaka 2 nga bweggwako okuwa contract eddako basinziira ku appraisal performance ne feedback from suggestion box n'ebirala from your supervisor olwo nno buli muntu yenna abeera embega wa munne abantu babeere ku mirimu nga batya okuswalira bakama baabwe ekira gavumenti baba bajagala nyinza okuwayo ababbi abatonotono ngani omukulu Kazinda yabbe sente empitirivu nnyo yali awagira NRM omwami Christopher Obene banne babbe sente empitirivu nnyo eza gavumenti bali bawagira NRM ate bakazinda tulinanga 100 baobe ba 100 ate baba ne racket ne network tukugamba ki tewali muntu asobola kubeera mu position yeyo nakkiriza ba ghost employees nga bano ba pensioners n'ebirala contract bweggwa myaka 2 tubayita bonna babeere verified emizimu tegisobola kujja naye sente z'Abannayuganda nnyingi nnyo zibbibwa Abannayuganda abatono kwekya sente awo wennyini ogamba nti Uganda erina sente empitirivu nnyo ezisobola okukola ebintu byonna Uganda nekulaakulana neziremera nawo lwaki tubeera twewola buli kaseera kati amabanja gali mu trillioni 10 n'okusoba webale lwe tunaafuna obudde nga tujje kuswensula nsonga y'amabanja buli munnayuganda waali ajja kujjamu engoye adduke ng'omulalu nga ki ekimuddusa bw'atyo okwewuunya kye tuyita reckless obutaba na buvunaanyizibwa abali mu Ministry of Finance n'okutuvuga ekyennyuma eggwanga lino ne balitomeza omanyi okutomera ng'olina mu livansi omanyi nti Uganda yeewola
ku budget yayo gutundu ogunene nga yeewoze mu bantu oba amakampuni agayina rate ennyingi ennyo neeyita nawo neyewola ne ku bantu abalinga bammanerenda nti bompe sente leero nziza myezi 3 eggwanga Uganda ekola etya? Uganda yeewola neva mu kwewola mu World Bank ba IMF abalina amabanja amalungiko ag'okusasula mu bbanga eddene ne rate entono oba watali negenda neyewola mu commercial banks ze tuyita loko naye nga nazo ziri foreign neeyitawo neyewola ne ku bantu sekinnoomu nga bwe tuyita mpaaka myunku wente. Government ya Uganda yeewola kuba government yayo ngenda kusomera wano akantu. Some analysis of our budget, especially for the year 2025-2026, to finance this 72.36 billion over trillion, the government borrowed 32.075 trillion because taxes, non-tax revenue and grants will generate only 40.042 trillion. The government will then splash the taxes collected and borrowed money on luxury and distribute it among its civil servants and even within the current expenditure, which is only exorbitant privileges and luxury procurements. Can you imagine? The government planned to raise 34.051 trillion from taxes. This represents only 47% of the total budget requirements. Can you imagine nti fwe mukwerabirira tusuubira obutundutundu 47 bwokka sente endala za kwewola. The government will then also raise 3.246 trillion from non-tax sources, representing only 4.4% of the total requirement. The taxes and fees collected together will give us only 51.5% of the total money that we need to finance our budget for the next financial year. Our budget will also be financed by grants up to a tune of 2.745 trillion, which is only 3.75 of our financial requirements. Bino lwaki obinsomera? Njagala bannayuganda bamanye ebyenfuna byaffe biri mu ddubi byayita nawo ne bituuka mu kateebe ne biyitawo ne bigenda ku nsi gy'ekoma nga tulowooza ebyaddala walina okubaawo ekikolebwa era kyekiri mu kubonyaabonya bannayuganda nga we tusabira nti Mwami Museveni yalwana entalo zonna n'otuusa eggwanga we liri olutalo luno olw'ebyenfuna involving abakugu naye kinaaba kyetaagisa kuleeta oba outsourcing bano abaliwo osooka obazza ebbali owulire ku bantu banalizing situation eno ojja kumaliza nga buli muntu yenna omukyala. Honorable katugende naabo kubanga nja kusooka nange kwebaza Mama Hafswa. Nina ekyenjawulo kyendabe ku Mama Hafswa. Buli radio TV wengenda aba attentive. Kitegeeza afaayo nnyo. Era mama omulungi afaayo ku ggwanga lye kuba abaana babazadde. Twetaaga tubalekere eggwanga lino nga ddungi. Nkwebaza Mama Hafswa mirundi egiwera egyenjawulo nga nkuwuliza. Ate okumala akabanga nkwebaza ate era mu mbeera ey'enjawulo ndeka twala omukisa guno okwebaza Mwami Gashumba eyakulemberamu omumuli eri gavumenti eno okulaba nga bannayuganda abanyigirizibwa ab'enjawulo bafuna obwenkanya. Mwami Gashumba olijjukirwa mu byafaayo by'abaana baffe abazzukulu ne generation eriddawo olw'okulemera ku nsonga abantu naddala bavandimwe ne bafuna passport ne ID ne bafuna n'ekitiibwa. Bannayuganda olugezigezi lwe bayina okulowooza nti bo bannayuganda nnyo okusinga abalala ng'abamu tebamanyina gye baava. We are products of bavandimwe. Nze jjajjange yali Munyarwanda. Nwanda nina ekyenyi ekirungi ekiringa endabirwamu. Naye abantu bagezaako tulaga mbu tulabika bubi nonsense. Mutulira muzikiza fetaala mulimba. Mwami Gashumba big up. Abanyarwanda abali mu Uganda, you are Ugandans like any other Ugandan. Twebaza ekitibwa president ne government ye. Mwebale kuwuliriza ddoboozi ly'abannayuganda. Ate n'abantu bannakimanya
mu census ezaayita abanyarwanda baaliko ng'eggwanga eriri namba 4 mu population ya Uganda. Akajanja kaabo n'olugezigezi abalooza nti bamanyi ate nga tebamanyi bebadde banyigiriza ensonga eno. Twebaza buli muntu yenna ayimiridde ku nsonga eno kuba ffe abo bajjajjaffe ffe tulagewa nonsense. Tubeebaza mwebale nnyo naddala Mwami Gashumba. Ate si gwe gusoose okuwuliriza ng'olwanira omuntu wa bulijjo. Weebale nnyo Mwami Gashumba ne banno mwebalire ddala. Then mu abavandimwe tubasuubira okweyagala nga bulago bwa nkoko temusibwamu muguwa, muli balungi nnyo, muli bambala. Mweyagalire mu ggwanga lyammwe. Teri ayina kubalaga nti muli ba kitundu. Nonsense. You are the best. Ekirala nga tuwumba kadde kagenzi olwakubuuzizaawo ekibuuzo ekinene. Nja kusooka kwebaza Comrade Pato, agenti oba omwogezi wa mukyala oba onalebo jjajja wange Misa Kabanda. Ate neewuunyisizza twagala ebyobukulembeze n'obufuzi eby'ekintu kikulu. Ebyokuvvoola n'okuvuma gw'ovuganya ovanga ku muntu ng'ali mu kampu endala naga nti weebale kwogera bwoti. Tukubiriza abaana ba NUP foot soldiers mukoppe Mwami Pato kyakoze eki nsobola okulaga obutali bumativu n'okwawukana mu nsonga naawe nga sikuwemudde nga sikuvumye olwo nno ne batwoleka oba ne batulaga entegeera yaffe bwe yenkana. Mwami Pato weebale nnyo oba comrade. Ate mwabe naale mbasaba akalulu mu ngeri ey'enjawulo kijja kuba kya buswavu nnyo gwe naale mampuliriza. Ne bakutwalako Kampala nga mukama wo president Kampala Central atamukulembera yamuvuma yamuvoola. Abe naale mwenna nze ngenda bawanguza ekifo kino. I am the best striker for you. Nesigenda kubavuma muli bajjajjange ndi wabona. Sigenda kuvoola Mwami Museveni NRM mukalo nga mmaliriza pata kubuuza ku kyawalukagga mu mateeka njagala kugamba bwe baba akakiiko k'ebyokulonda nga kalina abakugu ne beekennenya nga be baali bawandiisizza muganda wange Walukagga ate era ne bamuwanduukulula ekisooka takkirizibwa kugenda mu maaso na campaign kuba ne bw'anaagenda mu kkooti obwongo bwange bugamba n'opinion ayinza obutawangula ekyokujulira kootakoota mugalumonde. Nze musaba aconstitutinge kumala degree ye next time beta bafune omuntu omulala bamuwagire oba bamulipressinge bwe kibanga kisoboka. Webale nnyo balyeddala honde sisabye kalulu kasabe mu ddakiika nsaba akalulu nga seetonda seegayirira nonda ng'olaba enjogera bigenda kugasa. Tonyamba buyambi okulonda Mwami Luzzi nedda. Tontutte kulya nedda nabyendya tolusaala afumba. Nkusaba Munnayuganda situkiramu olundi omukulembeze asaanidde. Nkakasa nga nze nsaanidde nze nina ebisaanyizo byonna mbakira siina kibiina. Sigenda kubeera awo nga nkuba bukubi ntoli kuba mu ngalo. Ekyokukola nkimanyi nkirabye wano n'emitala w'amayanja. Nkimanyi nti Bannayuganda temukola magoba tutereeze ebyenfuna ndi munnabyanfuna. Bajeti yammwe yeesulise twagala okukwatirako ekitiibwa president yenna anaabaayisemu. After all Mwami Museveni agenda kuwangula. Twagala kumubuulira mazima nga tetumuvodde. Tugamba obubbi bukendeere buli abbye komaawo tuzimbe eggwanga eppya buli Munnayuganda abeene essuubi temuggwamu ssuubi. As friends of Uganda we are saying say no to post election violence. Uganda yaffe ate etumala mbaagaliza olunaku olulungi buli omu tegeeza muno smart campaign genda ku mitimbagano gyaffe followinga tikinga Luzzi w'omulabye naku zomezi nga 25 Ssaabasajja Kabaka awanga.